olwaleero wabaddewo ensonga ebadde so funny mu kooti subscribinga waswa Emma YouTube channel obanga otukwasaganya n'obanga otugoberera gangenze waswa Emmanuel nsinzira n'okubanga nkuweereza olunaku lwaleero omubaka wa Kampala Central Onongoye Muhammad Nsereko jjukira ennaku zino alina obutakkaanya ne bannaffe aba NUP so ennaku zino ono takkaanyangako n'abantu ba NUP by the way takkaanyangako nabo era nga babeera mu mbirombiro zino eza Kenzo buli kiseera babeera mugobagana mukobereza ebigambo enkya n'eggulo ono jjukira bwe yatuuka okuvuganya yavuganyizibwa omukulu amanyikiddwa nga Nyanzi Sentamu Fred ng'one muganda Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi Sentamu akalulu akaali ak'okulya n'okkomba essowaani tugenda okumaliza ng'enjawulo yali ya lukumi lukka eyaliwo okulabika nti Muhammad Nsereko alangirirwa nga omuwanguzi munange ono Nyanzi Fred yagenda mu kooti enkulu n'awabo kati kansoke nkusomerero yawe kyagambye mumanye abantu ate amateeka tegayina makulu kale omubaka wa Kampala Central Honorable Muhammad Yewungula munamateeka we Bernard Mutyaba bw'ategeeza nti omuntu we yakitegedde kawungeeza eggulo nti Fred Nyanzi Sentamu bwe yavuganya naye mu kalulu akawedde yamuwaabira nga 10 Ogwokusatu omwaka guno Nyanzi yaddukidde mu kooti enkulu Nyanzi yaddukira mu kooti enkulu mu Kampala ng'awa nawe ensonga 17 omwali n'okubba obululu omwali n'okubba obululu enkyaliro Muhammad leero Mutyaba nga yeroya wa Muhammad Nsereko ategeeza omulamuzi nti engeri omusango guno gye bagutegedde ng'obudde bugenze beetaaga obudde bongere okugwekenneenya mukawulidde bulungi ako ebbanga lyonna okuva mu Gwokusatu ennaku z'omwezi 10 leero ennaku z'omwezi 18 ndowooza leero 18 oba 17 18 Muhammad Nsereko abaita kimanyangako nti Sentamu yamuwaabira omusango awo ensi weeri takimanyangako nti bamuwaabira omusango loodi ono okitegedde takimanyangako kyewuunyisa nnyo era bw'atyo bbaka we Amina Migundi we asobodde okubanga asaba mbu omusango bakagutegeera gumaze mu kooti emyezi 10 gwatambula mu mawulire wonna naye mujjukira ebiseera ebyo gundi yeekweka nnyo Muhammad Nsereko siika yakola ekintu kino gundi speaker of parliament former speaker Salamu Musumba yamunoonya amusaavinge naye nga tamulabako ebintu bya ping pong baabizanya nnyo nga tuvudde mu kalulu abaali bawangudde abaali bateekeddwako emisango baafuba nnyo okulaba nti beekweka ne batasobola kubanga basaavingibwa kintu kyonna kyova olaba kati tulaba